naffe tunyumiza omuwalabu yakwata ati era yakusangawa. Omuwalabu nalimva kunaaba yejjukira yalinga ku kalina ng'asobola okulaba nze ku boys quarter kwensula era ye kwali ekiyigo nze kati we navaayo wenti nennyingira nali nkyuka wenti nzigalewo nga naye yayingidde dda jjukira basiiba mu bukanzu kati eyo ekkanzu tebaamu mpale yonna kati we yamala era okunkwata n'atambula n'akola ki n'afuluma n'agenda jjukira tewaaliwo muntu yenna. Naye kati baatugamba nti nno bakadaama nti mugira kimukema babbaba. Naye kati osobola okukema oyo omusajja asiiba mu buliri ne wooba okema n'okema oyo nga yavaayo andi yamanyi alabika yali yava dda nga alindiridde lwe bafulumya ki lwe bafulumya omukadde bannanga omuntu takola nti oba akola singa yali akola muntu yandigambye nti namweteka kubeera abalala bagamba wa yalya sente z'omusajja mbonze nalya sente z'omusajja kyasinga nalya sente z'omusajja nandibadde nnoonya buyambi ki nandibadde ndya ku ezo bwe nalya sente z'omuwalabu. Kati omuwalabu we yamala okupiica nga teweeyagalidde tewagenda nga yonga mu luumu ye n'otandika omwetega. Nte gwe nali saagala nze omuntu gwe saagala seebaka already yali amaze okwebaka nali sisobola kubanga nali simwagala nze kankubulira Adija nze omuntu gwe saagala so akwebaka naye nze omutima ogwange sigutunda kitegeera nze wemba njagala omusajja njagala oyo gwemba njagadde era netata abaana wannamwagala teyalina ssente kubanga nze namuwa ne kapita eyatandika bizinesi ne tutandika okwezimba eyanzaalamu abaana. Yalagawa anti nkugambye nti ababbi bwe baatulumba ne bamutemamu epaasi webbu yaggwamu amaanyi nabaya nga takyasobola kukola bulungi n'agamba kaddengayo ewaabwe alime wato nga takyalina maanyi. Naye nga nze saakikola saamwagalako omuwalabu era nga nze saamwagalako era nakati simwagala naye baba bampadde ssente nti kabampe ssente. Naye oba ompeeko ku nnamba y'omuwalabu oyo mukubireko tulabe. Sirina nnamba ye eya bulaaza we gye nnakuwa jimpe eriwa mu simu yange mweri eriwe simu naye newoomukubira takwata. Njagala leero mukubireko tulabe muyiseemu ku gaali simanyi oba lwaki talabirira mwana omuwalabu naye mbeerawo n'omwana engamba naye Katonda era nga mbeera nga mpuuna. Naye kati kale ebyo byonna weebiri oyagala okuddamu okufumbirwa? Saagala njagala kubeera nga nkola ebyakyokyo n'obikooye kambeere n'abaana okwesanyusaamu si kibi nedda mukwano oyinza okufunawo eryami nga likusobola nga ssente diriwo wamasikyo gwe tokimanyi nti n'abaami bakendeeza ebizibu namwanyi sawa zino tasobola alina stress. Omwami asobola okujja n'atwala n'oyo omwana nno n'amuzaala kisoboka naye munange engeri gy'oba owulira ng'olina obulumi tosobola mwagala nga bye bwali mwagala. Naye maama ng'olina omutima bye nasindika nja kugezaako okulaba nga muwaakokko biriwa ate bw'omala onyumiza ne ku mboozi eyo bwakadaama kubanga kadaama aleetera munne engoye naye tabeera mwangu ono yakomawo n'engoye bbiri munno munnyonnyole wakomawo otya? Nakomawo n'engoye bbiri nabiraba bambi omuleetedde masha Allah ng'okusasulemu obulungi webale mmuleetera eno engato yoka kati nno ofunye endala n'ebirala mu ebiri bizzeemu tubitege bannange simanyi oba nze ndeesa bulesi oba muwala baki njagala okola nayo ka TikTok nga bw'okyusa kano akayimba ka piyapa bebi nga nina style bebi nga nina style oyambala n'okyusa akagoye akalala n'oyambala n'okyusa akalala n'obuuka enjagala onkoleremu ka challenge
Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kibuzi mwebale kutulaba mwebale kusubscribe ngona ku Rajuma Juma Karim mwebale kusala musalidde wejjuma empiseeko nsanze bamaze okusala ndi mugayavu kyokka nga nakedde obwedda ndi munju neekunya oba okitegeera naye kale inshallah njatterezaamu muli mutya bannange bw'oba oli mpya ku channel nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako waba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba nine muganda wange ono Nambi Nambi inkomyewo naye buto nalaba abantu ku TikTok okwo kyovola nze nabagambye ennaku zino abantu tebakyayagala kulaga feesi zaabwe abantu bajja ne babanyumiza ku bizibu byabwe ennaku yaabwe ne mugifuula ekyomuzannyo abantu ne mubateeka mu green screen ne mubavuma ne mubatuusa ku kisenge naye kale Katonda abalaba ffe weetuli okuba nti no twongera okubakyaza wuuno Nambi yatugamba nti Omwarabu yamuzaalamu omwana yamurepinga ng'Omwarabu alina emyaka 7 mwenna ne mugamba nti Omwarabu ow'emyaka 7 yaasi Omwarabu ow'emyaka 7 nti egyo emyaka 7 tegirepinga muntu mbwena n'omusajja aba takyasituka byali bitya wamma soko obuze kubatulaba Nambi buza kubatulaba muli mutya bannaffe abatulaba ndi musanyufu nnyo okuddamu nti okubanga mugenda kuddamu okundabako nze Nambi ekyamazima bye nabagamba byonna byali bituufu naye nze sifaayo 10 we liba nga liraba nti kituufu abantu balanga si kituufu tewali buzibu naye ng'amazima buli kye nayogera nga kyali kituufu naye maama abantu ne bakuwa kasente n'otankubirako yadde ne kasimu okuŋŋambako thank you munnaye maama singa kati saakukubira ndooza asaali kufunye ndooza olabye Abannayuganda nedda maama obalabye yaasi esimu nagikubanga naye bambi tewagikwatanga kyokka nno nze ne ntuuka n'ogenda ku TikTok yange ne ŋŋamba nakyalira omukyala gwe bazaalamu omwana nnyambo nnoonyeeko kati nti olumu n'essimu n'entataaganyaamu awo wewaddamu okunkubirako onnoonye ng'essimu entataaganyizza nnyo naye nga wakola omulimu gw'amaanyi abantu basobola okunkubira ku masimu abampangayo okwo ku kasente bampaayo era mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala naye n'abankubiranga ne bambuuzaako ne bangumya nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo omukyala bamuyita mukyala Saala oyo abaddewo nnyo nte yatuwaayo ku ssente ntenge afaayo n'okutukubira otubuuzaako bannange mwasuze mutya bannaye simanyi ngeri gye nnyinza beebaza abakyala okusinga abakyala babaddewo nnyo abakyala babaddewo nnyo nammwe abaami ababaddewo bannaye simanyi ngeri gye nnyinza beebazaamu naye nsaba Katonda yekka yababawa kye musinga okwagala sirina nnyo bigambo bingi omanyi nze simanyi nnyo kwogera ebuzibu nze bwe nnina naye nga nsiima omanyi okwogera era awanyumiza emboozi y'Omwarabu n'ogimalayo omanyi okwogera kati nange akasente kano waliwo omukyala yakantikka naŋŋamba nti bw'onaalaba ku Nambi mumpeera akasente ako akafune bannayo yenna kakuyambeko waliwo kaddaama era eyankubira naye tubadde wano nga tumulinze anti yeyakuleesezza mu Kampala yagambye mbw alina engoye z'abaana mbw Abawarabu bamuwa engoye nyingi mbw ayagala kugumya nti ye boosi we kati guno omulundi Mushumba addayo gwakusatu naye tumulinze tetumulaba twatudde dda naye tetumulaba kyadda kiŋŋambye katukole programu bw'anaabaze ng'ajja bw'anaaba tazze nga tumuleka naye nga abantu abasupportinga ku channel yange bambi mwebale nnyo mwebalire ddala
ensiima nsimira ddala mumbuuza nnyo paati tunaye nze bwe mba sifunye sente zinkwasibwa mu ngalo sireeta paati tu kitegeeza omuntu muba mwamukubidde era singa naawe saafuna ezo sente saalikubidde naye sente zino maama azimpadde webale nnyo webalire ddala nsiimye nnyo nsiimidde ddala wojja katonda akuddizeewo kale kankuzeeyoko wama mubozi y'omuwalabu waŋŋamba omuwalabu yakwata atya omuwalabu yansanga nva kunaaba nali nva okunaaba nenyingira wenti kati wenyingira osooka okuzzaako emabega nina omukyala eyankubira essimu wa London naŋŋamba mbu eyo emboozi gy'onyumya mbu omuwalabu yakwata atya mbu tewalina kuginyumya walina kwogerako bwogezi nti mu butuufu kuba mbu twalaba dda abantu abakwata abantu twabalaba dda nti ebyokuddaawo mbuno omuwalabu nankwata waati ebyo abantu mbu tebaagala biwulira kati ffe tetulabantu kyoba ye muntu atayagala kubiwulira yekka mbu omuwalabu nankwata kati mbu kiki kyo wali ogezaako okunyumya nti bwe yamala ebyo byonna obigamba yakuwa obuyambi talina kyeyampaayo wadde kubanga era sisobola kwogera ku mpewo nti nno nga yampa neŋŋamba nti nno teyakuwa tesobola kulimba naye nga tikyembuuza ojjawo eddembe likubira omuntu n'otandika okumubuulira ku kiki kyalina okunyumya ate nga emboozi ogimanyi nti tusolooza ssente tolaba nti nomukizusa nonya bwe mbawolereza n'embulwa era yaŋŋamba nze sikubidde kukuwa ssente wabula nkukubidde kugamba wandibadde oyogera ku kimu nti kati abaana bange abakuze beetaaga obuyambi ebyo byonna yabitegeera yakuwaki naye si kunyumya ku ngeri muwalabu gye yakukwata wamma ffe tunyumiza omuwalabu yakukwata ati era yakusangawa omuwalabu nali nva kunaaba yejjukira yalinga ku kalina ng'asobola okulaba nze ku boys quarter kwensula era yekwali ekiyigo nze kati we navaayo wenti nenyingira nali nkyuka wenti nzigalewo nga naye yayingidde dda jjukira basiiba mu bukanzu kati eyo ekkanzu tebaamu mpale yonna kati we yamala era okunkwata n'atambula n'akola ki n'afuluma n'agenda jjukira tewaaliwo muntu yenna naye kati baatugamba nti nno bakadaama nti mugira kimukema babbaba naye kati osobola okukema oyo omusajja asiiba mu buliri newooba okema n'okema oyo nga yavaayo angi yamanyi alabika yali yava dda nga ya alindiridde lwe bafulumyaki lwe bafulumye omukadde bannanga omuntu takola nti oba akola singa yali akola muntu yandigambye nti namweteka kubeera abalala bagamba wa yalya sente z'omusajja mboze nalya sente z'omusajja tesinga nalya sente z'omusajja nandibadde nnoonya buyambi ki nandibadde ndya ku ezo bwe nalya sente z'omuwalabu kati omuwalabu we yamala okupiica nga teweeyagalidde tewagenda nga yonga mu lumu ye n'otandika omwetega ntya gwe nali saagala nze omuntu gwe saagala seebaka olwedde yali amaze okwebaka nali sisobola kubanga nali simwagala nze kankubulira Adija nze omuntu gwe saagala so akwebaka naye nze omutima ogwange sigutunda tegeera nze wemba njagala omusajja njagala oyo gwemba njagadde era netata abaana wannamwagala teyalina ssente kubanga nze namuwa ne kapita eyatandika bizinesi ne tutandika okwezimba eyanzaalamu abaana yalagawa anti nkugambye nti ababbi bwe baatulumba ne bamutemamu epaasi webbu yaggwamu amaanyi nabaya nga takyasobola kukola bulungi n'agamba kaddengayo ewaabwe alime wato nga takyalina maanyi naye nga nze saakikola saamwagalako omuwalabu era nga nze saamwagalako era nakati simwagala naye baba bampadde ssente nti naye oba ompeeko ku nnamba y'omuwalabu oyo mukubireko tulabe sirina nnamba ye eya bulaaza we gye nnakuwa jimpe eriwa mu simu yange mweri eriwe simio naye newoomukubira takwata njagala leero mukubireko tulabe muyiseemu ku ggaali simanyi oba lwaki talabirira mwana omuwalabu naye oyo bulaaza wagezaako okuddayo mugundi ku kampani gye wagira bambi abakampani naddayo ne bagamba kinga otaddeko akabambi anti tebampisa bubi nabo bankwatibwako obubi bwe butya waliwo omuntu otuuka n'akukambuwalira naye bo baŋŋamba babakubira mbu nabo kati we babakubira
ne babagamba banange Zaina mumuwa obuyambi oba se ekyo we munaagaana tugenda ku embasi ne babagamba mugende ku embasi. Kati lwaki tewagenda bannaye ku embasi? Anti kankati ekiriwo madamu Adija nafuna looya baŋŋamba bano owa kampani yaŋŋamba kyemba nkola nfune looya ajja kunnyambako aweetaagisa kati nga nenfuna looya agenda tutandika obitera. Looya atakusaba essente ozirina? Simanyi obuyambi bwonna bwe bakuwadde obuwadde looya? Simuwangako looya adde n'ekikumi wabula owa kampani yaŋŋamba wanaasabangayo akasente yajja okkamuwa kubanga nze era akimanyi sirina ssente. We yaŋŋamba kuba ye yaŋŋamba ye abadde tajja kutuula mpaka nga batandise okumpa obuyambi kubanga ye madamu yali amanyi bunze twakolagana naye. Obadde okyanyumiza aba embase? Naŋŋamba nannyini kampani nfune looya wanaasabangayo akasente mugamba azisasule. Era looya we yatandise okukola waati empapula n'asabayo abiri era n'agamuweereza. Okay. That is not a bad start. Kale katulinde tulabe ekinaavaayo oba omuwalabu oyo banaamukwata. Kati looyo omusango bagenda guwolezaawa mu kooti ya Saudi. Anti Bokasi tabakolagana ne embase yeeno weya wano ng'ekasuka ku embase y'e Saudi. Nsaba Mukama akuviireyo Nambi. Emboozi yo wajogera abakyala ne bagamba mbu olimba babali batunuulire mu feesi tebagamba ndeese Nambi omulala. Anti yenze mwennyini. Era naluno olugoye lwe nalimu luli. Naye maama tokyusa. Kuba anti najja n'engoye bbiri nakugamba ze bantikkira. Kitegeera. Mbadde nina okuleeterayo bambi ku ngoye Nambi. Ng'emazima amatuufu. Lwakuba gwe simanyi ngoye z'oyambala omanyi nze engeri gye nafuuka Hajati nina obukete bungi. Nze buli lugoye ndwambala. Nina obukete buyitirivu. Buli lugoye kati simanyi oba obukete osobola obwambala naye n'ekirala nze ndi munene okusinga. Nsobola ozikendeezaamu ezinaaba ennene. Ngenda kunoonyezaayo ku ngoye n'abakyala abalala mutandikiraawo mwegate ku mugendo Nambi oba tukolamu botiiki yamanyi naye nga mumuwadde kyateekeddwa okuba nakyo. Ebintu by'ensi bannaye byakuyambagana. Osobola okubeera n'essaawa eno ng'olaba Nambi ono n'omusalira omusango simanya weetega Omuwarabu naawe kisobola okutuukako oba ku sisitawo. Bino ebintu bituuka ku buli muntu by the way you people. Fe tubaddeko n'abantu tumanyi obulamu bwe butambula naye bw'olaba omuntu alina ekizibu mukwano just omusaasira busaasizi kubanga buli muntu Mukama yamanyi engeri gy'amutuusaako ebizibu bye n'engeri gy'abimugyamu. Kati mukyalo ozzaako ki? Kati kyenzizaako kati nga bwe bampadde ku zino ssente njagala nkolewo ka bizinensi sobole okugenda mu maaso nga nnyamba. Obeereko nekyokola kuba kati ngumyegumye kati mpezezza emyezi 2 nte kati n'engeri gye nayogerako n'abantu wano mu kamerayo abankubidde ku masimu abampadde ku byenda kati kale kati luli nte nalina ennaku naye kati nte mpulira nnina essanyu kubanga nabeeranga mu nju awo wansanga nga sifuluma naye ati kati nsobola okufuluma n'omwana ne bamulaba kati mpulira omukyala eyagambye okuleetera ebintu naye atuuse. Tusanyusa okulaba nnyabo. Tewali buzibu yasigenda eri oleeta akatebe. It is okay kabakuleetera akatebe. Kati Nambi batugamba nti no bashagala we mubeereyo munda mu mayumba nti nammwe kizibu okubawolereza. Mbu simanyanga mubeera n'ekibanja bwe muba munyiganyiga buli kiseera mbu kati eyo embeera bwete esobola okutuusa mu bizibu nga bino. Kati ffe gye twakolera training baali batusomesa engeri omuntu gy'obeerawo ng'oli eyo. Batugamba nga newe kibanja ekintu. Batugamba omuntu w'obeera ng'obeera bize nnyo ng'okola emirimu gyo nnyo. N'ekirala n'obeera nga n'okusiibako osiibako kizibu okuba ne feeling era nze saakisangako. Tewafuna ku feeling? Nedda maama.
nalinga nfokasinganga ku mirimu. Wali mukozi mutuufu mukwano. Nze nalinga nkola nasobola okukola n'olubuto okuva ku mwezi gumu mpaka myezi 8 nga nkola nkuuta bikapeti nsiimula ennyumba nga nkola nali nkola maama. Kati muwala waali atya ng'owazaala mu muwala? Muwala wange neebaza Katonda ali bulungi. Alina kati myezi 2 yagiwezanga 18 emyezi 2. Kyokka twajja yenna obugalo bwa pinki nga tetusobola kumuidentifyinga. Anti yali akyali muto. Kati empewo emufuuyeeko n'agejja n'ogejja. Singa abantu bano eno twali tetulina community guidelines n'ali balaze ku mwana oyo, naye oyo omwana muto, she's a minor. Tosobola mulaga abantu ne bategeera ddala ekituufu ky'oyitamu. Bagamba nti omwana yamuzaala mu Sudani. Bwalimba omwana yamuzaala mu Sudani. Yali esente z'omusajja n'ensirika n'eŋŋamba Abaganda bagamba munaye tosekerera nnaku ya munno kuba tomanyi omwana wo n'omwana w'omuzzukulu tomanyi kibaawo. Omuntu olina kukwatibwako bukwatisi nnaku ng'olaba ku munno. Nze okuva mbuto bwange abantu mbadde ngamba kwatibwa ennaku. Nze nali wano Nansana omukyala yali ayimba karaoke. Adde omukyala bamwambula n'asigala nga we yazaalibwa. Nga bamwambulira kyali abye. Siyinza kulimba oba baali bayaaye. Omukyala baali bamwambulira ki omukyala? Baali bayimbi ba karaoke. Nga lwaki bamwambula? Ndowooza baafunamu obutakkanya mu kumaliriza kuba bamaliriza kiro. Kati ne bamwambula. Nga bbye ssente? Yali tabbye naye kirabika kuba yali muwala ng'alabika bulungi. Kati ndowooza bwe baamala omwambula n'engoye ne bazimutwalako ne bamusuula awo yasigala bwereere. Bwe bwakya ku makya n'akwata ebiziina bino bye basuula n'abyambala. Kati najja awo n'agamba banaye nsaba kumpayo nnusu 2,250 nkubire bba wange abeera Ntebe ku airport ajja nnone. Baasekerera omukyala ne baseka we bati we najja bambi ng'omukazi akaaba n'empulira ekisa n'empulira nga n'amaziga gampitamu. Nze nenkwata nnusu ebyo 5 ne mugamba nnyabo kubira bbaawo. Abali bonna ne baseka akalabe kana akamuyambye era gw'okayamba mulabe. Bavumavumye omulala yamugamba nze okuyamba jjako akaviiri koosibye waggulu okampe nkatwale nkuwe nnusu 2,500 ne mugamba wammotoka jjaako kankuwe 5. Nenkwata omukyalo oyo yaŋŋamba yali akola mu Bimuli Ntebe nga n'okuyimba ayimba. Nenkwata 5 nembiwa omukyala. Omukyala n'akubira omusajja essimu. Nze ne mugamba olina kye weetaaga okunywa n'aŋŋamba ye njagala okunywa amazzi naye nnywa mafumbe. Ne mugamba nina amazzi amafumbe naye bw'oba owulira togeesiga nsobola okukuwa amazzi ga fulasika agakola ki agookya. Omukyala namuwa amazzi naye twali tuli awo ebya Katonda bizibu. Omusajja yajja ng'avuga emmotoka ng'eriko ennamba eza airport zennyini. Najja awo ennamba za airport ze zitya? Emmotoka abano abakola ku airport. Ng'eriko airport taxi. Yajja avuga bonna ababadde bavuma omukazi bonna ne batunda. Omusajja bwe yatuuka n'aŋŋamba nze sirina kyenji nkuwa $1 ne mugamba atompa ssente. Omukyala namuyambidde bwereere. Ko omukyala n'aŋŋamba nedda mwana gw'ombuzeebuze nnyo sisobola butakuwayo kyenkuwa. Ne mugamba anti bireka. Omusajja n'agamba ninamuwa ne5 kale zitwaye. Ne mugamba kale tewali buzibu neyanza omukyala n'ansaba awo ennamba naye ebiseera ebyo akasimu nali sirina. Bw'atyo omukyala n'agenda naye lwaki kino nkyogedde omuntu osobola n'okuba obulungi naye nga weetaaga munno. Ekizibu kisobola okujja. Kati oyo omukyala embeera gye yalimu yali tamanyi nti embeera esobola okujja. Akola mu Bimuli afuna ssente yazze bulungi yeekanze ali bwereere. Wamuwa engoye? Oba yasigalawo ng'ali bwereere? Nedda yafuna engoye. Ani yazimu? Bamuleka talina ngoye. Ani yamuwa engoye? Twamufunira olugoye oluvannyuma lw'eyebika. Oli n'amukubira n'okujja n'ajja n'engoye n'ajja n'akyusiza ewange mu nju bamuteeka mu mmotoka n'addayo Entebbe. Bannaayo n'atusonyiwa omugenyi tusanyusa okulaba. Twebale kuba na mutima mulungi.
kama bwate munange nange sinze kama yampa omutima ogwo ndi bulungi n'engeri yokka gy'ayogera tulina omukyala gwe twakyazaako wali eri owa baali bamuyitaani ow'e Masaka eyali alina ekivulu mu Nakatembo oyagadde okwogera mu kkonga anti era nange ndi w'e Masaka oli w'e Masaka ab'e Masaka kyogamu anna Masaka mumpangulanga buli kiseera ye guno omwezi nga nsinkanye nnyo bannamasaka era eggulo nakomyewo okuva e Masaka nkuyisizaamu eggaali ng'ongamba oli mu paaka munene nsonyiwa mbadde simanyi by the way ne jjamu mungi era onnyambye tewamanyira bya booda era nedda siga butamanyiira ku booda obulamu nedda sijagamba mbuno butamanyira naye simanyi nnyo ne bwe nali sinaba kuva mu Kampala simanyi bintu bya booda nzitya kale oli otya ndi bulungi nnyo nze namwanje Lydia uno nambe omusanze nga ndi naye bannange olaba n'ebizibu olaba omusayi wegulondoola bannange wannuma kumba olina muganda wange muganda we ye nambi mpozi gwe weddira ki engo awo kati engo yebagatta engo nnyabo yebagatta naye kale tetuganye oyina ebizibu tekako okukazima ye nawulira obulumi neŋŋamba ŋŋenda ddi e Uganda nali ku gurupu neŋŋamba abaana ne mbagamba nalabye omukyala bwati ne bwati naye already nali sindika ebintu nga byajjadde neŋŋamba mu bintu bye nasindika nja kugezaako okulaba nga muwaakokko biriwa ate bw'omala onyumiza ne ku mboozi eyo bwakadaama kubanga kadaama aleetera munne engoye naye tabeera mwangu ono yakomawo n'engoye bbiri muno munnyonnyole wakomawo otya nakomawo n'engoye bbiri nabiraba bambi bambi omuleetedde masha allah mungu okusasulemu obulungi webale mumuleetera eno engato yoka ati nno ofunye endala n'ebirala mwebiri bizeemu tubitege bannange njagala onkolereyo ka tiktok nga bw'okyusa kano akayimba kapiyapa bebi nga nina style bebi nga nina style oyambala n'okyusa akagoye akalala n'oyambala n'okyusa akalala n'obuuka enjagala onkoleremu kachallenge simanyi bwe babukola bannaye nsobola okuzinabu naye simanyi essanyu limuyiseemu sikulimba kati ekyamazima mpulira essanyu omanyi nti luli nali nawunga abantu bakwagadde bakulasebawono namwanje soka omwebaza mpulira webale nnyo omukwano webale ddala nsaba katonda akuddizeewo naye ekyamazima nali nawunga nga mbeera awo naye nga sitegeera bulungi naye ekyamazima era neebaza katonda eyakuleeta kubanga kati mpuliranga eyakomawo okwo naye luli nali siriiwo era nabeeranga awo nempuuna nenkola neŋŋamba oba kati ŋŋenda kukikola ntya nga mbeera awo n'omwana neŋŋamba naye katonda era nga mbeera nga mpuuna naye kati kale ebyo byonna weebiri oyagala okuddamu okufumbirwa saagala njagala kubeera nga nkola ebyakyukyo n'obikooye kambeere n'abaana okwesanyusaamu si kibi nedda mukwano oyinza okufunawo eryami nga likusobola nga ssente diriwo wamasikyo gwe tokimanyi nti n'abaami bakendeeza ebizibu namwanje sawa zino tasobola alina stress omwami asobola okujja n'atwala n'oyo omwana nno n'amuzaala kisoboka naye munange engeri gy'oba owulira nga olina obulumi tosobola mwagala nga bye bwali naye maama ng'olina omutima omulungi gukweyolese paka ne mu feesi noteekamu okimanyi nti ono omutima gwe gumufaanana olwego
banaga nkyadijanga byebintu kuba naleeta bingi nabiteeka mu ssente ennyingi naye saafudde natunzeekokko naye okusinga nagabye nnyo kubanga babosi bange babimpa bwe kati nze nenteekamu wafuna babosi abalungi balungi yagwe kadama gwensoose okuwulira ngoga nti nze babosi bange baali banjagala bampa ebintu bampa ne lutu eyasooka we nasooka okukomowera bampa kati wakagenda nga bodde emirundi emeka ngenda kuddayo gwa kusatu nkutidde ndowooza okirabye nti byonna bisoboka tetubeera ano nga tulowooza nti bakadaama okuvaayo simanya bakudipootinze biki mulimu abalungi kati nze abange sirina kyemboogerako sirina banjagala kale eyo teriyo basajja batya eyo mu nnyumba waliwo abatabani bawaka pozi ne baba tebakusumbuwa ona nti munnaye ab'omunju be bamusumbuwa nabiraba naye nze era bangamba oli sisita waffe that is nice olabye munno we yafuna chance kati gwe singa tukuzaayo ekkata kale ne tukufunira ennyumba eriyaddeyaddeko okolooza togenda mami wakoowa ngenda ku kyantukako nafuna ensisi nafuna ensisi nze naye ate munnange olaba osobola okufuna ate awalala ne waba walungi kama nafunazakandiyize wano e Uganda kati wazali yangamba mbu yatambulanga n'ekitaala kya tikitoko ng'atya okumukwata polisi naye abaana okulaba ebyo nisha anange buli muntu yamanyi bw'atenda Saudi naye Saudi muli ebintu ebyewuunyisa kati gwe wafuuka kumpi wafuuka namutuuze namwaki era kati olaba mbuzayo ennaku ntono naye batandika dde okumbuza okomawo ddi biki nga waganja nnyo nange simanyi babosi wabakola kati bannamamasaka mmwe bannamasaka nansi omusalako ebiga bannamasaka nange mukisa ndowooza mashallah ekyo kirungi kubanga ne bwe nali nkyali mu Uganda sibeerangako wantu nesaagalwa kati gwolinayo okubaana nina abaana kati omwami omulekeraani omulama mu wiiki emu anange tekisoboka wano ku HK Media waliwo abaami bakukubire ni singo tata abaana bange tuweze emyaka 7 kyanga twawukana kati gwe toyagala kuddamu kunyumirwa bulamu banayenze sikkiriza mukazi atayagala nyumirwa bulamu nange sikkirizamu naye kati nkyali ku byakyeyo munnaye kati nga zino ennaku z'obaddeko wano zati alina okubeera nga akulabiriddeyo next time prepare for next time naye nga ekituufu kyo teri mukyala agala kubeera yekka omwami ye ekyamazima yeetaagisa mu bulamu weetaaga okufuna omwami nga mwami ddala nga muteeseganya ate buli wemuba nga muteesa n'omwami wo nga n'omwami akuwuliza nga nawe omuwuliza mukulaakulana okiwulidde ekintu ekyo kati ogamba otya nti tojja onajja kuddamula kwakyalina ekiwuggwe kati gwe weetaaga njagala omwami nga ajja kubeera husband mbeere wife we nga si bino bya simanyanga bikiyitako eno ewange ntekeeyo sagala ebyo kibalaba nkyali ate tolwawo nnyo okulwawo ennyo ate nakyo si kirungi ate sagala abasajja bafumba okuba ndi mutiitiizi twagala abasajja bafumba ozi ogenda afuna omusajja nga mukazi we yafa naye kati nedde waliwo abatalina baafa naye nga nabo baawummulamu nga byabasumbuwa nga bayawukana nagamba kansooka empumule abatono gyebali ndabanga abatono pozi omusajja alina omukazi eyafa akunoonyeewe naye kati nedda gyebali mukyala Adija inshallah kankusabire Allah akutereera ababi nga byabasumbuwasumbwa nagamba abula kansooka empumule we ndifuna mukoowu munnange nga tukwatagana bannange omwami ng'oli eyo ndi ne namwanje wange wana ate mukazi mulungi alina ekisa noonyaako omwana ono mukukwasaganye naye tewali buzibu mutandikira awo olulala lwokomawo ku kyeya akukime ku kisaawe akuleetera ebimuli emyaka 2 ajja kugumiikiriza nga lwakitabu nekyatujja mufunira visa gye babosi bo bakuweyo banage bali balina ebbo bebatuubira ne bwogenda bugenzi mu lujja bakunoonya olufulumye bwoti kasasiro ne bawulira kageeti baba batya nti oyinza okudduka abatolosi bangi ye n'ofuluma nga waliwo wa supermarket gwe bayise naye bamanyi agenda kupaaza
kati ene Kampala bamanyi okola biki tebamanyi nti ene Kampala buli wamu wajjudde abasajja balinga bimuli buli wewekiza otera bannange Katonda yatonda ebintu bino naye buli mukyala musabira abakyala beeri tebalaga feesi babeera ne nikaabu beebikka naye era mu nnyumba wali ku geeti kati nze bantumanga nga abeerawo nakugamba gwe muweereze wali nga baleese bino ebyokulya bakulya biki nga babitumiza butono tewabalaba feesi ne munju beebikkula anti munju beebikula naye kasitaafu kyembadde ngezaako ogamba nti wabweru wa geeti bo ng'etteeka baba beebisa kiri kyobadde ogezaako ogamba nti eno ffe tutaayaaya beeri era baba beebise oba babakwana bajasimanyi tebakkiriza kufuluma lumiyo nga tobisse ku mutwe kati gwe bwogenda eri oba weebika akaviiri osibamu ka wiiki emu nasooka nensamu ka wiiki nenkajjamu nensamu kala wanange anti katolaba zino ze sente ze tuba tuliddeko naffe ku zaffe ze tukola naye kati gwe abantu babakuterekera sente bazitereka bulungi zange zigenda ku akawunti yange era ne bwemba bambu noosimanya kugaba booli aziridde nze mba nzimuwadde zange baziteeka direct okirabye ekintu ekyo ate kati bakadama bangi bababbako sente bagamba mbu tekisoboka gwe wakikola otya okubanga baziteera ddala ku nange tekisoboka kitya amulaba ababosi baffe bantu amulaba bantu nga omuakawunti namba otuula n'oyogera nabo n'obagamba kyoyagala n'obawa akawunti magala sente zange muzitu kuba nabo tebaagala batubbe sente zaffe bakuleetera receipt abali ero bwe bazisindika nze nfuna message oli mugezi ono yakitegeera kikinalinga abakadama nti genda nesimu yo you apply on the kugudi ku simu mobile banking wali sente zo baziteekayo n'oziraba nga zigenzeewo kituufu kasito bange enamba gye wajjuzaayo eri mu banka kati yegwe gwe neetaaga omutuufu mpe ku mboozi entuufu ey'abakadama eri successful so si bino ebyokaba banzibye sente zekyeyo bankoze bwe bati kati neetaagako kweyo site bwe baba bakuzibba nze mba ngambye nti bannange muggyeyo sente bwe ziti muziwe kuteeke kweno enamba kati we gwe mba mpoze n'atansasula nga sinaalidde sente zange nti yazibba bambi webale kujja ku njagala omwaka ogujja mbereko ku mbagayo kyekusabira sina kirakiza kusabira ngusabire kikati eryo lyessanyu ly'okunsi mbaga na bufumbo kyobola buli mutu yenna agezaako okulemesa omwana omuwala essanyu amulemesa bufumbo ekituufu yes obufumbo ekirungi kubanga mpuliranga nange njagala okulabirako ku mwana w'omuntu husbandi wange olaba mukyala Dija lwaki saagala abasajja bafumbo nyina omukwano mungi njagala omusajja wange nga mpulira nate mala omulaga omukwano gwange ate agende ew'omulala siganye abasobola okubayo n'abalala naye njagala nga mpulira nga yennawo abalinga bbako obubbi tabindaga kati oyo omukyala asaana nga tebayawukana nakwawukana kubanga abayawukana bayinza ate okusumbuwa ba ex basumbuwa nnyo kyetaaga omukazi nga yafa tompase mwandu kati nzolaba basemwandu ate babeera n'omukwano mungi kankubuulire era bwasemwandu si kibi waba nimbe naye kakusabire mukama kutuse ku muntu bwe mumakinga nga naye yalina abaana be nga yabaleka nga naawe nga wooli nga gamukwatagana ekyenkusabira kino jasi ekyomukazi yafa nkyogeddeko bwogezi kubanga okusinziira ku bisaanyizo by'oyagala bwetaaga musajja ng'omukazi we yafa ng'omanyi nti oliwo wekka wetaaga kati olaba nedda lwaki ngamba nti no babeerayo kati nze tata abaana bange ne gyabeera Sseegomba gendayo namuta mbuno abeereyo Luweero mbuno bannaye wamuta baatugamba nti naate bebi tali takyayika balimba kozinga era wali okyamwagala naye omuntu ng'omutadde ng'ebbanga liweze ng'omutima gwo gwamukkuta n'otuuka okusaba Katonda nti bannange oba buli kya ne twawukana nekijja tolina bw'oyinza gamba nti obulire oyagalamu yayanira genda kati nze Sseegomba nagenda gy'abeera abeere eyo nange embeere byange ekirungi ndi n'abaana bange
balungi bali bameka bali basatu naye omuto wa P7 agenda kutuula guno naye ng'okula bulungi ma osinze nange byakavulu omulabye omwana laba nno nenambi yekola naye neyakula bulungi kati feeko kenzungu za Uganda bannaye twetaagamu essaala ate ng'essaala eyo nnene nnyo naye kale bambi katusabirigane abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mubale kutulaba mubale kusubscribinga mbeerawo n'abakyala bange mbeerawo ne baganda bange ba tiktokers abayimbi buli omu eggulire buli limu ndikuba naye nga we tuli abakyala okwegumyangana emitima namwanje wuno aleeteddeko ku Nambi ku ngoye ne ku bintu ebirala Nambi mwebale kumuviirayo mwongera mumuviirayo akyetaaga ebintu ebirala bingi si bwe kiri Nambi nga bwe tusaba Katonda akuyambe naye ng'ojja kukakana mpola olaba obulumi bw'olina bungi naye bujja kgenda bwesala mpola si kintu kyangu okugamba bwabeerako nno nange bambi wendi ne musesaasesaamukko wamala naddayo ewaka mu maziga I'm so sorry naye kijja kuggwa yes kijja kuggwa at least we namusangira luli ate kati afunyewo kaakayawulo kati ninawo enjawulo naye luli nali nga mpuliranga mpenga era banaye temunenyanga muntu akera ku makya neyeyambula engoye nadduka oluusi ebintu biba nadduka baba abantu abo balina ebizibu nte nga oluusi tebabigabana na muntu naye bw'ogabanako n'omuntu kati nalinanga wano ekintu kyankwatanga wenti nte nga nze nina obuzibu buli wenkaaba nina okulwala era buli wenfulumya wenti amazigo olwo mba nina otegekawa bangulira eddagala kati kyankwatangawo ekibu we nalowoozanga nenkaaba nga nina okujjanjabibwa naye kati mbadde okuva abantu bwe batandika okukubirako ku masimu ewe ngira nindowoozaako ne ku madamu Adija kati mpulira mu ntuuku kati mpulira nga ntoolokoka nsobola okukwata n'omwana nemwenyako naye ne luli nga nsobola ositula omwana we nti nga ninga oba kasimu kwegamba nga ndowooza n'omwana we yandibadde ayogera yandigambe bambi oba nzaala tayogera ne kati ati tusobola n'okunyumyako n'omwana nemugamba kati ate omwana wanyumya anti kati emyezi 2 giweza oli omwana muzungu oyagala omulabako kati kyokka bannaye omwana muzungu nkwebaza okunnoonya nkwebaza nkwebaza okuba nti oli muntu w'amazima kubanga abantu bankubira baŋŋamba nakulabye ku puroguramu ya madamu Adija Kigozi mwebale nnyo n'obawo essimu yange kitegeera ddala nti guno omulimu gw'okola ogwagala kubanga singa wali ogukola nti nedda singa wakola ekintu kino ng'oyagala kifunamu wandibadde ng'otuzibiza enamba zaffe obutaziwaayo naye enamba oziwaayo oli oba akuteereddeko 10 kwegamba oli muntu ayagala omulimu guno kyoba olaba Katonda agenda kukugaziyiza era ekyamazima njagala eyo yonna yonna mu abali n'ebizibu temubisirikira mu kisenge kubanga gy'okoma okisirikira n'okukuli ojja kufa mangu neze sigenda kati kufa mangu kuba kati luli nali nkaba naye kati nseka ekitegeera onoonyako ku madamu Adija n'omubuulira gwe tofaayo bagenda kundaba batyo bano bajja kunduba baleke bakuvume 10 lyonna terisobola kwagala baleke bakuvume naye ng'oyogedde ekikuli ku mutima okitegeera baleke bakuvume nze kati ndi musanyufu kati nsobola okuseka nsobola ofuluma ne bebi wange naye luli kyesaasobola luli nalinga nkaaba kati mpulira bulungi mpulira kati bulungi omwana aseera nannyina omulabye fastborn we wali ate bw'ayimuka oyo njagala omusajja omuzungu yabeera amutwala oyo omuwala amina kale abatulaba olunaku olwaleero tugenda basiibula yenze HK Media Hadija Kigozi nabisiibula abantu mwenna abandaba ndi musanyufu nnyo nze gwe mulaba Nambi olwa madamu Adija Kigozi okuba nga yasobola okunnoonyako yanziza engulu nali mutuufu nga mpunze ne kati mpulira nga ntandise okukomawo mu nsi nga ninga yali atali mu nsi naye kati mpulira at least kati ninga ali mu nsi nina n'essuubi
ndi musanyufu nnyo bannange era abantu ndi musanyufu nnyo abankubidde ku masimu nammwe abatannankubirako nammwe njasanyuka nga munkubiddeko abankubira ne mumbuuzaako obubuuza nammwe neeyanziza nnyo nammwe abampeereza ku ssente nembeera nga ndya ku byenda nakawere omanyi nakawere ebyenda bye bimugumya we najjira ku mpewo nga bebi n'omwezi gwayi katannagukoona bebi kati yakakoona emyezi agenda mu 2 naye mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Katonda abaddizeewo bannaaye mwebale n'abagenda mu maaso nga mumbuuzaako ku WhatsApp obutankoowa mwebale nnyo ababuuza ku bebi yasuza atya mwebalire ddala munnageza ebyenda nagaano birya Seka zibele nagaano birya ngati ogejjo olwenga nabangeze ngati bangambulye ebyenda mbwate nywe n'obuugi kati nga ndowooza ku figa oshigedde neŋŋaano lyebyenda mama wange n'afumba ebyenda ne banfumbira neŋŋaano okubirya kyokka sawakikiriza ate ng'omwana omulenzi ayonka akuleeta n'amabwa wajjagala mama wange wabinga bwagamba lyakubyenda nga mugamba amanetta nga ndowooza ku figa giza ku Facebook kanange kirungi buli muntu azaale ng'akyali muto ebintu byozaala ng'okoze bibi so kati namwanje mukwano nikusiibule mami oddayo ddi Mande ogenze mangu badde netaaga okweyongeza mu badde na bingi ebimpuuba kati nange kenyini simatidde n'abaana bange tebanzikuse mu kyalo nalese bagamba otulabyeko Katonda mbagamba bannange ne mu kibuga lwe sinnalaba obudde obeera nabutini naye kati emirimu si mingi tekikumenya nze n'obudde bwempumula munnange olina engalo ezo zirina obeera soft saakira ti omusajja oyo womufuna zirina buzibu obudde bwempumula bungi n'okusinga ennyumba terina mirimu mingi nze nsimula eddiro limu bannaye eyo wafuna kyabugagga 2 munda obuzibu bwokka bwendabye bwakubeera eyo myaka 2 naye ng'ebisigadde biryoke n'omusaala gugira mbudde olunaku lwenyini lwenyingira ero bansasula mashallah that's nice sebula abantu tugende yakweyongeza omulundi omulala okyali wange bannange batulabaku ekikemitiya tweyanza nnyo bannange mwebale kwagala DJ Kigozi mpulira essanyu omulabako wendiyenze kennyini bannange ntumidde Hajati Kruthu akulaba nentumira Kojja Kitonsa naye akulaba bannange ani eno w'omwami w'Emityana bba wa Aisha ani Saalongo omwami wa Aisha omutumiddeko bwe baba bayawukana mukwasaganye naye ndekaze munnange akuteke ku tikitoko nekenze omanyi abaagala n'abano we baawukana tebaŋŋamba nze ndo nemba nfuye omusajja naye bwaba tantimbye sibiriiko tolina buzibu kasaba nga njagala byempulira ebimpuliza nti ndi mukyala at least ku weekend ontimbako asobola kutimba naye era nga takwagala olaba asobola okutimba nga intaneti abantu tebaliiko at least ekiro nonteekako okumanya nonzijjayo wamazikyo tweyanza nnyo mukyala DJ bale kuyamba omwana alina empisa empitirivu kati ofukamiraali kufukamiridde olesa obuyambi kwekikemi munnange nedda bambi okoledde nnyo abantu ebirungi tweyanza mwebale nnyo tubeere eno nga bannange naye akakyala kannamasaka kawombeefu kano nina ndi buwombeefu kize nno nyina eddalu kale abalungi abatilaba okyalina kyoyongerezaako mpozi okugumya muganda wange mukwano oguma embeera yajja naye si yalubeerera kijja kuggwa ogenda tuuka ekiseera ojja kgenda otowolokoka mpola nja kukulaba nga oli mukana akateteyi ke bakuleetedde ennansana nga wenna oli bulala mpozi ekirala nga mbadde nkyerabidde amatu gabaaki obaaki amatu nalwala amabwa gajja akulageko ku matu. 'amabwa gajja nga ndi eyo
egajja amatu ne gajjamu amabwa naguno omutwe. Tugenda kugalaba. Nagule n'omutwe. Kati ne mbagamba bantwale mu ddwaliro ne bampa panado. Amabwa gajja lwaki mu mutwe? Just gajja buzi. Ne gannuma nno nnyo ne mbagamba bantwale mu ddwaliro ne baŋŋamba tumolo we yatuuka tewali yantwala. Ne bampaayo ka panado ke namiranga kati sina kyensaba sina kyembaga naŋŋamba nga nfumbenga amazzi n'omunnyu era buli lunaku nnyiga amabwa babaganya okuntwala mu ddwaliro era nafumbanga amazzi n'omunnyu era byebyo bye byambeezaawo mpaka lwe nadda naye tebantwalako mu ddwaliro. I'm very sorry. Kati gwe wafaayo ng'okomyewo wano e Kampala okugendako mu ddwaliro? Kale kati we nakomawo engeri gye gaali nno nga mabisi ddala naye we nali najjukira olubuto nga lugenda myezi 8 ne wiiki 2. Kati we nagenda mu ddwaliro bampandiikira eddagala ne balimpisaamu kale erya malawo emitwalo gaali 2 banjijanjabira nno ddala nga nkomyewo. Kati ndowooza ne gakkala kuba gaali mabisi nnyo kati kuba gaasiiwanga nga gannuma naye kati gansiiwa si nnyo nga luli obulumi bwe naliko. I'm so sorry. Bambi saba nawe Mukama Katonda atekeko akamwenyumwenyu ku matama gongo omwana ono Namwanje. Buli kimu ekya Namwanje alhamdulillah kiri bulungi. Just abulayo ki? Mwami. Amusaasawula. Alage. Kale abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi mubale kutulaba bale kusubscribinga ngenda basibula n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.